magari alifai kuna toyo na tukichoka dacha ni amoro Ian problem na Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mayo robera mo lutambala tambo. Kaliwa. Amawulira ag'ebyasaayi mulira mu ddiini mu maka g'abakadde baabwe bwe kibayamba okuwangalira mu nsi eno nga bakuze ne batuuka n'okubawalulira ku kaliba mu bagerageranya ne bannaabwe abaakuzibwa omulambaalo nga tebalimu yadde empeke ey'eddiini. Naye tusooke twebaze mwana mulenzi ali mu by'omwoyo. Bali mumukubira engalo omwana wa ddadi. Tata mfuuse muti gw'amasannyalaze kuyitako waya naye nga gusula mu nzikiza. Alhaji Dr. Saddam Rashid Luko. Tata situka okube kusalamu dokitali eggwanga limanye okakasa waali omuyimbi yagamba tata tigenda weewole emmotoka oleme kufa nga tovuze taata guno 2019 buli omu wakwevuga lindako oleese ki motoka zoli mukuba abaana bange tuli mu kubawa abaana b'ommotoka taata nsumulule nsumulula motoka kigyolese andabe kumala okugyetegereza dini kigyokiririza tata ndi swahaba yennyini kabisa sembera wano ne motoka eno ne motoka yo bakubira engalo ez'amaanyi abe wange zirazeewa ate okuba nkuza okuula waalaikum salaamu wa rahmatullahi wa barakatuh taata wanje ono agenda asibira ennamboole naffe okubasanga bamuko abayamoti yasigaddeyo eradde bamuko etyo tukole taata era nsaba okkirize obwedda bye balaba nga bakyali ennamayumba nabo bennyini bibatuukeko kufuna kiralo wanje kufuna kiralo ogwo taata kayimba kyabo taata ate era twakitegeddeko nti tuli mu luwummula olwa ttaamu esooka taata naffe katubeere abasaala olwaleero okubanga oba oliawo tutemye evvuunike kukuddayo kwa sekendi tta ontasaana ku ssomero kyogaa byamusukkoona muwe mmotoka genda naye weevuge sebo kigamba mulongi geresa nnyo kambuze yeddadi ali nakutumenya bana baleke bale selector Matullahi wa barakatuh. wa barakatuh kyemunankola yongereyo ekyoluwalabu ekirala ajiddemu olabe bwato juna Tusanyusa okubalaba bassebo naffe okubasanga bannyabo eradde bassebo sibe mutano bulungi tusanyusa okubalaba bannyabo eradde bannyabo sibe mutano bannyabo kuliko amakubo abajjidde mu mmotoka Hey!
sebo bakakane abayi mukakane wansi mwaje mutwetegekedde bwe mutyo omukazi muliro botaku abayi dadi agambye abaana bange bayohaga kandi abehaji bwe yetetenkanya haji mwa yetetenkanya okujja ku digito birali bino sirya ddala birali mukomaawo nendako ono mukinjaji oba sasa olunaku lwabakinjaji leeta omukono gwa ddyo guteekewo mwemuteekemu obubaka mubagambe nti abatasobodde kujja mubagambe nti tuli live ku Delta TV awakana atunuleko mu ndabirwamu alabe nga yeera tunulamu ebyo bibaleese gwobibawadde lendako ebyo bibaleese gwobibawadde taata nze ndi muti gw'amasannyalaze nja kusaba yessebo basituke mu bbanga Selekita.